Okay, buterefu ne batugamba nti Huntington Films baba bolekede. Hey, wait a minute. Nyabo soko linde kati okwolekera mu bava mu IT class. You are not different from other students. Gwe nawe olinganga banno. Ate ntya. Just judge a book by its cover. Leka nawe kumalaga nsalira musango atanategera na kyengamba. Kati Juli waliwo amuyemereza. Why? Kiki? Era lwaki? Well, you can't help it. After all the bullying, you stay quiet. Agamba nti n'osirika nga bakumanyidde bwe batyo. Friend. Kati ono ye ayagala babere Yes. ba friends. Okkiriza oba nedda kuba osirisewo I know busi. if you're not playing N'amanya nti naawe tonzanyirako nga bali. Kunfuluka. Naaga ukisazwa mu mutima gwange nze siri ku byabayaaye. this wardrobe choice. It's not a choice. Engoye ezo I'm following what the Bible says. lwaki z'oyambala? Let your Wasalawo otya nti saakisalawo wabala Bayibuli bw'eragira. that's old. Ezo ngero nkadde. Mbwe ekyo kiri mu ndagaano nkadde. Mu testamenti empya. It's in Peter's New Testament. Olaba mu Peter. Si mu ndagaano nkadde nnyabo. Bayibuli etulagira okwambala obulungi n'endagaano empya. I thought you're my friend. Ane manyi oyagala kuba mukwano gwange. A friend to help you. Ndi mukwano gw'ayagala okukuyamba. To please myself. Boys won't be pleased with that. Abalenzi tebajja kunyumirwa nga bakola boyambala otyo. Kitegeera? Not here for boys. Siri wano lw'abalenzi. Leka naawe. Who doesn't want me? Ani atayagala basajja? Naye gwe nno. Totwekolezaako. Lindako. Let me show you something. Gwe leka mbeko kye nkulaga. Kati. Jangu. Asisinkana mwana muwala amugamba nti gwe leka ebyo by'oliko. Daisy ng'agenda amugisaawo ye Daisy. Bamuyita Motesi Christine olugirwa ne Moze. Kali mukwate kuba okwolekera nga toddako ate n'ebbali. Baana bawala bonna abasinga basoma. Wabula mugenda okwolekera kati maama wa Juli kyava ajja. Muwala bwe ayagala okwambala ebitali bya bulijjo byatamanyi Bayibuli byetakkiriza. N'agamba naye sooka oleke. Omwana ono buli bwe mulekera eddembe ly'okubeera nti n'engoye zino z'ayagala okwambala nzireka wano. Kiba kitegeeza nze muwadde beetu. Muwadde gaapu ayambale kale n'olaba engoye. Muntu alina Kristo mu mutima. Ojja otya ng'oyambadde oti. Awo n'agamba apaana tekisoboka. Maama n'atandika okubeera ng'engoye azisunsulamu. Buterefu nate gwe wenna ng'oli eyo naye nga wandyagadde okubeera nti weegatta ku Huntington Films mu kubeera nti naawe ofuuka sita era omuzannyo ow'akabi. Jangu nnyo okubeera nti otwegattako just yita kanamba k'essimu 074 78 77 64. Tusangibwa Nansana Kyebando. Kaakati nga Daisy aleeta Juli. Beesanze ku ssomero yeewuunyiza n'amugamba abaana ne bakumanyira bwe batyo. Era otabaddamu konti owaayi. Kale abadde alowooza nti oba olwo awo noono naye ayagala mumanyiira. Your room is nice. Bambi w'obeera wanyirira. You stay here alone? Ky'ogamba obeerawo wekka. Can be my roommate. Osobola okubeera nga tusula ffenna. No. Sisobola. Mom can't let me. Maama wange tayinza kunzikiriza. See me home after school. Alina okundabanga buli bwenva ku ssomero. Kati nnyinza ntya okusula eno? Agamba era ono omuwala bane munnakyalo. Ekyalo kimubunyeebunye yenna kimuwunyako buwunya. Try this on. Sooka yambale mukano gwe olabe. N'akwata mu dduloowa ye. N'abaako olugoye lwajjayo. Amugamba nti sooka olwesalemu katono gwe olabe. Ojja kutegeera kye bayita Campus Life. Nga lumpi. Akubyemu zimakisi ze. No, I can't put this on. Olwo si lwambala. It's short. Lumpi. You're not going to go out with it. I just want you to see something. Sigambye nti otambulira nalo. Just yambala mu bwambazi olabye. Mbutamugambye kutambula genda bweru nalo. Ani agenda okulengera nti olina ekithambi. Andabe. Naye bannange oyagala kunkola ki? Okay. Kale. Can I please? Naye kyuka otunula eri ebbali. Okay. Tonnengera makudde gange. Kyava Daisy n'atunula ebbali. So your parents pay for your rent? Bazadde be basasulira wano. Nah. I have a guy I'm dating. Ina omusajja gwe njagala. He caters for everything. Bane buli kimu yakinkolera. Is he your classmate? Musomera wamu naye? All that school boys. They are broke. Buno obwana bw'essomero bwabo. Sustain my needs. Tebusobola kummalira bizibu byange.
tunoonya babedde ng'oleeta bw'osoma nabo naawe wulira bwamubuulira bw'osoma nabo buba bwavu tebulina yadde esso ebyetaago olina mutwalo kali ng'obagamba mbu banyambe nadda ku ssimu kitegeeza alina omubedde gw'alina Daisy agenda okugira ati okulengera mwana muwala nga bannanga amafiga gonna alina kirege. That's what I've been talking about. Olaba ekyo kye mbadde ggamba. Oli waakabi onyirira okakasa weebali. Mbwanyirira amafiga kyekyo. But mom can't let me do. Naye mama nge tayinza kuŋŋanya mu bino. She thinks it's silly. Alowooza kuba kwonoona eri Mukama. What involved? Ensi yakyuka. Those small Christians dressed like the one. Ebyo bivuemu yambala ng'ensi bw'eri. The truth is, kituufu kiri nti always wanted to dress. Nange nayagalanga obwambalo bwe buti naye maama kale kyava munyumiza mugamba nti nze olaba okuva mu buto bane nga nyinza okuddayo ebintu bya maama nange okulabika nti nsobola okwekolako nyirireko okumanya nga mukazi wattu yayagala naye okubeeranga owakabi okuva edda nga akyali muto lengero olunaku lumu ssebo yatandikiranga okgenda mu bintu bya maama n'ayingira endabirwamu neyeekuba make-up baaba gwe mwana gwe wenna omyusa olinga akanyonyi ki ekigenda mu maaso ssebo naye ayagala kunyirirako kiki kino kyendi wano kyentendeka gwe biki bino yeekozeeko ayagala kunyirirako bannange leka nange nyirireko naye maama naabo nga muto mukazi wattu yalinga yayagala dda naye okulabikako obulungi kaakati wabangawo obutabo buno obubeeramu abambadde ebinyuma ebirabika obulungi bannange nga mu butuufu ensi beetendereza nakandi nange nandyagadde okufaananako ng'ono kaatandika dde okwegomba obulamu obulungi naye lengera ndi mu ggomesi ku myaka gino 3 nga nkuba ggomesi annange ensi butuufu teri feya yalinga nga akyevuma kubanga byalenga alengera mu bitabo gwe ani akugambye okudda mu bumagaziini obw'abakunami oli mu by'abakunami wano oyagala kuwambala nkunami bino babina kye babyetaaza omuntu omulamu kwata gwe bibiriya gw'omala okutegera Mukama awo amagezi we gava tegeera ng'ova mu bino kabadde ekisoma ekitabo bweyagala kuleeta tabbu wano mukazi wattu bayibuli ng'asooka agibikula ku myaka emito naye nga ye maama amugamba nti nze seetaaga sikuza musege wano naye nga mukazi wattu obulamu bwe yalina be yalinga ayagala wabula n'agaali owaayo kasita tokyokyeza ggwe leka kasita tobyokeza leka gwe nendaba abanyirira naku lumwe nange nja kukeera ku makya nga nnyina okubeera nti nyambala mbeereko nga bano. You know you're destroying our daughter. Naye okimanyi omwana afe omwonoona. Kaakati omwana twetaaga tumutendeka ensinga bweyina okubeera entuufu aga lwaki omukyankalanya naawe kati taata ye talinga maama muleka ayambale nga bw'ayagala tomalaga musalira musango si mu nnyumba yange ssebo oyo omwana talina kubeera nga kyetwala sula bulungi nno aleko otabukidde omwana wange nange tonkwatako. I also wanted us to talk about your alcoholism. Mbadde njagala tandike n'okwongera ku mwenge ogwo omwenge gubadde ki? It's evil. Mwana kibi Need to quit. olina okuguvaako va ku mwenge. And I felt when I joined campus, kati nalowooza nti bwe nnaaba nzize makerere banandeka still treating me like a primary. Akyampisa nga ali mu pulayimale. Wulira I need to remove this. Kandujje namu. You can be dressing it from here. Bujjanga eno ng'oyambala ate waliwo ekigaana ani anaakulaba. So when am I seeing you again? Kati nziramu ddi okukulaba. Tuesdays will be yours. Zinaabanga lwakubiri. What happens? Ennaku endala zibe zaani. Lectures. Ngenda kusoma bansoma. Ono alina layini y'abawala. Wulira bw'atandise obbagabira ennaku. Okay. Kale. On Tuesday. Lwakubiri kankulinde. Annange. Abasalako layini ku layini. Musaaga mmwe. Ho! Sooka oleke. Bamusanze gwe ssebo Kevin njogera naawe. Are you drinking that? Onoonywa oba toonywa? Sorry. Sonyiwamu. Ayina kaddulinki naye. Okay. Oli bulungi? Yeah. Hey. I'm fine. Ndi fine. Sina tabbu. You know, like, Namanyi. I didn't get enough time to thank you for that. Saafuna budde. What you got from me.
Nkwebazanga ompadde apartment. That's not much. Ekyo si kyamaanyi. We love each other. Ndaba tweyagala. Matters to me. Tulina okubeera nga buli omu tuyambagana. You know, like, Anti, you haven't done anything. naye ennyumba empya situnagisalira. What you did. I thought I apologized for Ku kyewakola nti neetonda naawe. Kalibu tebana bakusalira nnyumba onaamugamba nti nkyakubonereza kyewakola nakusanga. Namala dda neetonda n'ekirala olira gwe. Labayo. this place has started to bore me. Wano batandise n'okumbowa. Go to our Tulumbise waffe olabe ebyuma ggwe. After finishing my drinks. Leka mmalemu ako okunywa. Ndiyaye. Kalimu balina okusalira luumu baaba. Musajja mugezi nnyo nga bw'okiwulira. Era munanga akaseera kayita ogenda okukakkana. Ajjanga amaze omwaka. Bannange laba sipiidi. Laba sipiidi. Wakidaati. Wait. Lindamu sipiidi eyitiridde. what? Kiki? Get a condom. Sokola n'obupiira. What? Ebiki? You know I don't have unprotected sex. Sisobola kwegatta nga seetangidde. Leeta obupiira. Do you trust me? Bale tokyanneesiga. I do, but Nkwesi. the future. Ne munnaye ku lw'ebiseera byaffe ebijja mu maaso. Nakulaba n'omuntu kati sooka leeta obupiira. I insist. Nemeddeko nno tojja kukwata ku byakabi nga toleese bupiira. Fine. Kale appetite esooka neefu obimanyi. Naga nti kale buterevu campus scandal. Kakali buterevu omukulu n'asooka n'abeera nga akazingiddeko wano era nga bwe tujja okukajja okubeera nga tweyongereyo n'agambye nti obutundu bukyaliwo era nga tujja kuba tutandikirawo obuterevu n'egamba nti Nambwayo Benita nga Julie so nga ate Katumba Nava Rachel buterevu nnyo Namuli Lydia nga nnyina wa Julie Natera wabula nga buterevu nate mbadde VJ Sam Damu Dr. Ganze badde nkute tusinkane mu kanaba kadiridde ate nate yaman